olutalo lukutte ku TikTok abawagizi ba NUP aba Bobi Wine bavuma aba Falcon Forest aba Alien Skin n'aba Alien Skin nabo bali mu kuzza muliro. So lwe lutalo olwo olugenda maaso ku TikTok wakati wa Bobi Wine ne Alien Skin nga abawagizi bombi bakyalwanagana. Naye sofa updates eziva mu lutalo wakati wa Bobi Wine ne Alien Skin yakyali waggulu. Abawagizi ba Alien Skin bavuma kyebakola NUP, bavuma principal, bavuma abaana ba Alien Skin aba Falcon Forest kyebakola NUP. Olutalo bwe lutyo we lukyali. Naye nga Alien Skin sofa aina wins 3, aina abagoberezi bangi ku TikTok okwo, era bo balirwedde omusapootinga mbubaakowa NUP. Naye nga byebyo ke tulabe engeri gye lunaakoma olutalo olwo. Naye nalubagamba dda nalabula NUP naye ngigamba Alien Skin muyinza obutamusobola. Bulijjo Nuupu muvuma abantu, bulijjo muweebuula abantu wano, naye ku luno Alien Skin abafuukidde ekizibu. Bw'oba olwanagana n'omuntu ng'omuntu alina kapasito okuddiza, ko abaana ba Alien Skin bavuma. NUP sinawe mbalaba kye bakola principal wabala bubi Bobi Wine. Ekizibu Bobi Wine omululu gwakusukka. Ababadde bavuma abantu wano, abaana ne bavuma Katikkiro, ne bavuma Kabaka, ne bavuma abanaddiini nga tobagambako. Kaakati abaana abasinga obungi abali ewa Alien Skin baali mu NUP nga mubalimba Uganda empya etaaliyo. Kaakati obusungu bungi bagenda okulaba ababaka be NUP muyina amayumba, bo tebayina bafuutu soja. Olutalo lwe NUP ne Alien Skin lwa bafuutu soja. Abali mu NUP ne batafuna bali disgruntled. Bobi Wine kino kikuyigirize bw'obanga ng'oli mukulembeze abantu ne bavuma abantu bakonde eminge. Kakati ku ssaawa ya leero bakwefuulidde Bobi Wine, abaana bakuvuma. Nze naludde okulaba omuyimbi ayina amaanyi ku intaneti agavuma Bobi Wine bwe gatyo. Nze nasooka kuwagira principal nga ndowooza Alien Skin tasobola principal, naye kyamazima ddala wano Alien Skin ayina abaana bavuma ate bakoowu, bali abaana bakoowu. So Bobi Wine leero obunnanfuusi. Nze Bobi Wine we nategerera nti oyo kyezza we wa meetinga Umaru Kisekka. Awe nategerera nti principal okoze ensobi. Jjukira Umaru Kisekka ye yatandika ebintu bino ng'avuma Alien. Umaru Kisekka ekyamuvumisa Alien nnugu. Omanyi asobola okuba mukwano gw'omuntu, ne Alien Skin we yafuna erinnya ate teyakyuka. Kati bano ba Umaru Kisekka abalowooza nti Alien Skin ajja bbawa ku ssente baawulira bubi, balowooza bamu owuninga. Alien alinga nze, talagirwa, tabuulirirwa, tayagala kumanya. Nabagamba NUP Alien talina kyafiirwa. Mu lutalo luno principal yafiirwa. Kaa ku ssaawa y'olwaleero w'oba gwe Bobi Wine ng'olina omuyimbi
asobola okukunga abantu bakuvume nga abaana ba alien skin kye bakola otyamu kwana abayimbi abalala bagenda kulabira okwo olaba Lutalo ekintu kye yabakoze okubayimba mu oluyimba leero David Lutalo yalina sympathy nenga Bobi Wine twabimugamba nti abaana bagenda kusuulira struggle yaliyo magere nga bimunyumira. There is always time. Katonde yaleta alien skin yatuyamba. Alien skin yakuba. Olaba NUP teina weerabikira. Bannanga abaana ba alien skin mwetaaga ebirabo. NUP nga muvumye bantu. Nga teri ayina buvumu kubaddamu. Buli omunga weba abaana ba NUP mbadde mwine ekintu ekyo blackmail. Kwa alien skin blackmail yagano okukola. Lumbu ye yaleta dabi propaganda. Alien skin yalya simanya akolya government abantu babigana. Alien skin azetu mulaba. Bulijja mukozesa blackmail naye ku luno bali abana bali ni bavuma. So principle li mu kiseera kizibu. Situlwago yaggwa. Watulimba limba wano Bobi Wine mbweriyo plan B tetugiraba. N'otulima ati Abamerika bagenda kujja bajjeko President 7 na guno gwaka Abamerika tetubalabanga. Principle abantu bakoye ebiwaani byo. Nje natunulidde lwaki alien asobodde okuba NUP people tired. Abadego abatuuse ekiseera ne bakowa principle ebirimbo byo. Bano watula President 7 tagenda kulayira. Kakati ate Bobi Wine n'ozannya blackmail. Bwe babavuma bayimbi banno toyogera. Bamala kwata ku NUP n'ovaayo. Era bino byonna bye wali weekaza. Naye bantu bano nja kuvumira abantu bana bakubira masimu. Bobi Wine byonna bye wali weekaza. Mbuwefudde mbwa ayagala ennyo alien. Wali omaze otegeera nti a section of NUP supporters baagala alien skin ng'omuntu. Kati alien skin bamuwalanire ki? Alien skin semupi. Alien skin teyabba kuzanguudo. Alien skin si yabba ettaka. Kakati Bobi Wine blackmail otajja kukola kwa alien. Kwa alien skin is too good to be true. Is a virgin. Toyina ky'omukubya. Bwogati alien skin yali akakola. NUP munu wenjaga. Principle twali munu wanjaga. Kati ebyo nebya mmolo tebikola. Kwana mwaba NUP principle wamwe yali munu wanjaga. Nabagamba mwesonyi wali yeni. The downfall of NUP will be alien skin. Kasajja katono kanyomera mitala wa mugga. Abaganda babira badda. Omuntu gwogaya asobola okufuukira ekizibu. Ate era principle wakola ensobi ey'okubiri. Okwogera ku alien. Principle gwennyini wagamba nti ebitalina makulu tobiwa makulu. Kati alien skin waliyo yogerako waki. Bw'amala okumwogerako muganda we yennyini Mickey Wine n'avaayo n'ayogera ku alien. Kiba kitegeeza abali ku mutwe. Abali ku mutwe. You share the same space. Tyanga nnyo omuntu ku nsi kuno akufaanana. Ffenna tutya batufaanana. Olunaku we alivaayo mu na Uganda n'atandika okukola ebintu nga President 7 wabikola. Lwenaku President 7 lwali ku mufuga eggwanga lino. Ffe abasoma psychology tukimanyi. Fear a person who resembles you. Oyo akujjawo. Ekitufuula ab'enjawulo buli omu kuba unique. Ne alien skin abafaanana ebintu bingi. Wageto nga mmwe temusobola kulimba
mbo President 7 ye yamuwerera bulijja muvuma abantu waka junior oyogera ki okudde kuseteza za President n'alien naye akudde kuseteza government oyo toy alien tewali kimugenda mukubya teri black mail ekola kwa alien skin tebabali ebinusu nze omanyi ndaba omuntu nze nasoka nempala n'alien oyo nganda batategeera nenna kizuula nze yali saamutegeera abantu abamu mulowooza abantu tebategeera naye mmwe abatategeera actually you have refused to understand the alien. That's why you think he's mad. But you are the one who is mad. Waliwo kyebayita situations analysis. Otunulira omuntu n'omukolako survey. Alien skin talina kyayagala kuba. Era yagamba nze n'ebye music nja kuwummula. Tolwanisanga muntu atalina kyayagala mu nsi. Ng'ebyetaago bye bitono. Oya omuntu ng'ebyetaago bye bitono. Kati onamuggyako ki? Waneni yupi mubadde muyina omukisa ati mbadde muvuma bannabyabufuzi. Baagala obufu bwabwe. Muvumya abasuubuzi ne batya okubaddamu kubanga batya bizinesi zaabwe. Kati alien skin business tijo ogenda osuula. Gyayina. So twati muli bafunda ba bwongo. Tolwanisanga omuntu atalina kyafiirwa. Tolwanisanga omuntu ng'ebyetaago bye mu nsi bitono. Abo babadde eddire yalien. Tomubulira bya luzungu. Era alien skin tayagala bya luzungu. Ye tali intellectual. Ali mulabadaba style. Kalayi mwe buvubuka mu obweni yupi sibaya umaru kiseka. Omuntu gwe mulwanisa temumumanyi. Inze nakyaza alien skin ku live yange ya TikTok. Nemugamba alien skin lwaki toyagala champion good asome. Alien skin yangamba. Muye Kampala parents. Amanyiko ka parent. Awe nakoma. Era siddanga mukulwanisa alien. Nategeera ono ali mu nsi ndala nange ndi mu ndala. Tuli mu nsi za njawulo. Eyo Falcon Forest. Falcon Forest. Falcon National Party eri mu birala. Namwe mulaba birala. Mwabasiru abavuma alien skin mwe basiru. Kwa ekintu kitono nnyo ekyabalema okutegeera nti alien skin ali mu birala. Omuntu nga talwanye kufuna linnya era ne bw'olitwala talwana. Waliwo wano mu Uganda nga abantu tebalwanye kufuna amannya ge bayina. Kalali gogati junior njagala kujjako erinnya ly'oyina ate nalwana okulifuna. Omuntu gw'osobola okutiisatiisa alien skin takeeranga kombo ayagala kuba serebu. Omukisa gwamutomera. Kyobula amala googera. Era ne wabadde nga alien skin asawuninga nti ali arrogant Uganda basigadde bamwagala. Katalina kyagoba. Atula wali n'ali enkwacyo ye obudde ne buziba. Kati oyo omulwanisa otya ng'otegeera. NUP mugyewo obusiru. Kati alien skin yafuga eggwanga. Mwagala kujjako mu 7. Kati alien skin ye President 7. Situlago yabakeeta. NUP temukyalina kiddako. Principal abeera magere mu bigere. Takyalina kyazza principal. Bobi Wine watulimba dda. Twakkiriza watusiba ekiwaano. Toyina kipya. Abavubuka bakooye. You are tired. This is a rebellion. Alien skin is representing a rebellion in NUP. Abageto bennyini bagatukooye.
Galati rebellion yegenda na bivumo. Bobi Wine wetaaga okutereza. Olunaku okwata ebyo birumbu yebitategeera. N'okwata abavuzi ba Uber simanya Umaru Kiseka. Kati tunulira Umaru Kiseka luyali. Oyayingiza ani ekibiina. Okay, ng'olina ekibiina kyo kyagala bukulembeze. Oyinza leeta Umaru Kiseka ng'omwogezi wo. Umaru Kiseka tasobola na kuandika na linnya lye mu Luzungu. Tasobola na kwambala suuti n'emunyumira. Ye musajja wattu ali ku kimu fa abavuzi ba Uber obwavu butuluma. Yagamba abantu bayingire Nuupu. Nuupu mwava ku byamagezi.